Gwe na tugoberera wano ku Lubalusewa TV twongera okutegeeza nti amawulire mangi getujja okubanga tukutuusaako obudde bwonna ekiseera kyonna. Weekumire ku Lubalusewa TV YouTube channel yaffe, Facebook page yaffe, saako ne TikTok. Ojja kuba ofuna ebifa mu ggwanga saako ne musize bweru. Jjukira nti byonna bigenda mu maaso n'ettekawo ensimbi abasanyusa junior schools bano nno nga balina branches 3 balina Matuga, Kawanda, saako ne Kawempe bagoberere batuukirire tuukira director yennyini ajja kuba akutuusaako buli kimu kyonna ky'oba oyagala. Tuli omwana asome bulungi nnyo mazuli sana ate tewulabira balutekamu ensimbi be balujja properties bano nga basanga balamu Matuga office zaabwe besiri batuukira basobola okuguza ettaka eririko omulembe ate ng'omutindo. Jjukira nti balina n'amayumba mutuukirire Luja Properties and Real Estate asobola okubanga aguza ennyumba ewedde ku millions kutandika millions 25 okweyongera paka millions 8 millions 10 batuukirira Luja Properties enamba bayikuba eyitawo ku screen yafaawo osobola okubanga obafuna bulungi nnyo muzoli sana. Wabula nga bateekamu ensimbi beba Sweet Valley Islamic Day and Primary School bano nga basangibwa wali Bombo Dege ya Kibajwe Sheikh Chimbo gambo tia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda kubatambula mpola muzuri sana. Unakulwa lero eggulu eritambudde olunaku olwaleero ng'okyali ku Lubalusewa TV muganda wange bw'oba tuli ku Lubalusewa TV onobeera ku kimukutu ki jjuka tusanga ku mukutu migatta bantu okuli ogwa YouTube channel yaffe Lubalusewa TV saako ne Facebook page yaffe wamu ne TikTok tugoberera tusobole kubanga tukuweereza mpola eggulu eritambudde wano ku Lubalusewa TV muganda nga mpuliriza abakazi kye mutukola erigule lino libadde lisangibwa wali Matuga sanga olwozano bino si byampuna kati nno musajja mukulu abadde atuddeko mu kabaala akali ebbali awo abadde akyanywamu kamu bubiri abanywamu mukimanyi atoloza siwalengeredde mukyala we Keeti naye esogaka akazigo k'omusiguze muganda nga mpuliriza wano wabaddewo olutalo sinzigwo nti omwami yeewunyiza kigeraageranyeko nga olina wootudde oli mu kwewaamu oli bwomu oba oli awo ng'oweewaka omulengera alina kaluumu kayingiramu okola otya nga tukuba ku bulango bwe tukomawo eggulire eryo osobole okuba nga olitegeera bulungi nnyo muzoli sana. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddege ya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi tutumbula talanta z'abaana n'ebyo wange kulikayo mubulamu ng'oba bakama baffe wabula nti musajja mukulu ekyamazima ndowooza aweddemu amaanyi bw'asanze mukyala we nga yeesoza akazigo okukonkona nga yo yennyini mulindoozi osooka n'ogana oba yeye oba si yeye kirabika amufaananyi abantu bafaanagana n'engoye zayambadde ozimanyi gwe oziteekamu ensimbi okuzigula wabula ageza okizula naye yennyini olutalo olubadde awo batuuze bataakiriza wabula batuuze bavumiridde ekikolwa kino ne bagaa nti abakyala nabo bannange ekintu ate bakivuga sipiidi nnyo tuli wano olw'ensonga abasajja obwenzi basusse omukyala noveeri n'ojja emisana ng'omanyi bba wanywera wano n'osalawo oleeta obwenzi mu mubiri yakoze kibi wadde ogamba kigwe omukazi ayisa kubanga alina ensonga ze zimuleesa okuyingira mu nyumba omusajja akamunenya ayisa kubanga omusajja naleseewo emmere wakazi kunoonyeza abantu defense jengo naye alabudde abakyala okukomya okweweebuula. Musajja oba ofunye omufuna oyo tambulirawo mpola nga mwezimba mpola esobole okubanga bayongerayo. Ensonga ng'evudde mu kitundu kyange ya mwami omu akwatiddwa ne mukamunne mu nnyumba nga bali mu kikola ky'ennyumba naye ebyo bikubiriza abakyala abasinga bato
beddeko babiri ne baabwe bokka baleme kuwankawanka baawo boolina omusajja wakasitula lwaki ate ogenda mukala agenze kukolako kubonaabonera gwe ate naawe omusajja oluvaawo ate naawe ng'ogenda mu bwenzi ekintu ekyo si kirungi kijja kuleeta obutemu mu kitundu wabula kyewuunyisa okuba nti omuntu abadde akola obwenzi nti yasaba abayambi oba abazira kisa okumuyamba okumukweka kamera zaffe zireke okumulaba asobole okuba naye bw'otunulamu olabya ddala nti nowa boda risiki gye yabaddeko alagira ddala ndi muntu we tusaanye tufune abantu abasobola okutubeererawo waba olaba omuwala eyabadde ayambako mukazi munne oba muwala munne okubanga akweka feesi wokkiririza nti abantu abatwagala gye bali uli abanga abuliddeyo ensonga z'obwenzi zikutta akati kuba nti mawulire amalala nti ateera ebusoga yo omukyala kasita yateebereza bba okumugattako omukyala omulala yasazeewo okumusalako busajja embeera bweti bwetambula mu ggwanga tujja kuba tubatuusaako mpola mpola buli kimu nga bwe kitambula mu ggwanga ng'emutugoberera ku Lubalusewa TV, YouTube kwetuli, TikTok saako ne Facebook page. Ajje Samuel Gemanya mbaagaliza bimunjagaliza. Deni yagenze kukola kati era wakyamutadde ki baba tafulo omwengo alabe kyamukoze kyamumuzisizaako amuswazisiza mumulisiza akati deni ani aswadde zonoyo mukazi badde mulawo mukubo bambi ng'omusanga abwesa ekitiibwa okwembanga ndaba nga byakoze omusajja agenze